ngono musajja simanyi musajja omuganda simanyi alani kasujja ne bakuwa ssente n'owandika ekintu ky'obusiru. Shame upon you, alani kasujja. Previously, I knew that you were manga, that you got the respected journalist. What would I? But unfortunately, you are dense. Because you are working for a state. Ugandans have been tortured, have been killed. Alani Kasujja, you never wrote any article in the BBC. But as we speak today, because the state paid you, you decided to post this information, which was sent you by this gentleman, Deodat Ariganyira and muhoozi project. You wrote about Robert Kyagulanyi's son. Ugandans have been killed since 1980. Nothing you've been writing in BBC. Even people have been killed, kidnapped. Nothing have been posted on your social media handle until today. Because you're working for a state, you posted Robert Kyagulanyi's son, but he was caught with marijuana or weed. Shame upon you. Alani Kasujja, Mbukasujja, Mia Kasujja. You abasajja batusigamu zino empitambi batukola bubi. N'oli omuntu amuyita Kasujja. Ali ku mwana ayitibwa Sentamu watulugunya. Njala kubuuza Kasujja wali owuliddeyo. Tulyaguma nawe ne tulyanyeza nga baali bewandiiseeko ekibi. Naye mu abaana beeyita abannambi simanyi wa kiki ekyabatuukamu. Ensimbi tezina gye tuzitulaza. Tuli byabufuzi. N'okola ekintu ekire n'okiwandika ku mwana wa munno kubanga muhoozi yakuwadde ssente. Bino byabufuzi tebitumalamu. So mwenna abawandiise ekintu kino mbasooseyo information yammwe yonna yonna egenzeemu amazzi mukitegedde. Brother akulya headmaster wa Kisubi. Njagala olete footage ow'okubiri nga bakutte oyo musajja wo ono. Wait. Ono ye kazaala bulwa muhoozi project. Kati njagala olete footage nga bakutte omusajja ono ng'asaza omufalisa ataddemu enjaga mu mufaliso gw'omwana ne mu suitcase yabiteekamu. Njagala olete footage omulage ensi ng'ono bamukutte. Footage gyaliwo mugale bwa mulemedde eyasooka nga agulawo suitcase ateekamu enjaga wamudiriitinga kamera waziddako kubanga surveillance kamera zina kubeerako 24/7 era zikuma buli kimu. Njagala poliisi ng'enoonyereza ng'ennaku z'omwezi nga lumu oba ng'ennaku z'omwezi 31 January mudde eyo mufune kamera ezo muzitwale mukebere information. Bwe musanga ng'ennaku z'omwezi lumu oba nga 31 okutuuka nga lumu nga footage gitaliimu mukwate embuzi mugitwale mugisibe kubanga surveillance kamera zibeerako 24/7 7 days a week, 30 days a month. Mukebere mu kamera zino bwe mulaba nga waliwo ekimisinga ng'okuva ku z'omwezi 31 okutuuka nga lumu nga footage gitaliiwo kamera tezaaliko mukwate embuzi mutwale. Tetugenda baluisa bannange nno gega amawulire gembadde mbawadde agabadde aga Solomon Kampala genda linjagala obbawali sente ne tusirika nduga katule muhoozi project bwetambula era tujambule. Kati ngenze ku information endala. Alright, ntandise bwe mwana okunywa ku mazzi.